wansi w'omusalaba waliwo amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Wansi w'omusalaba kale waliwo amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Munda mu mbiriizi ze bakuba mulimu amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Emiggo gye bamukuba ndadi mulimu amaanyi agoge gatuwonya endwadde z'omu mwoyo. Munda mu kigambo kye Yesu tukamya oli kukyenda munana katonyeza musanvu era nga tuli mu programu ya Fene Nganzi muwanguzi yetawanika. Programu etuzibudde amaaso, programu etuleetedde okumanya obuddukiro wa gye tubujja. Mikwano gyaffe abalungi, singa teyali Mukama kutuleetera deliverance classes zino golowooza twandibaddewa amazima. Musumba Tom Mugerwa ne Mami Justin Mugerwa, Mukama abatukuumira abatuwangaalize. Mwebale kukkiriza kugondera ddoboozi lya Mukama ne muteekawo obuweereza bwa deliverance. Tukyagenda mu maaso n'omuwanguzi waffe Joan. Akalulu ko twakatandise dda. Katonda waffe ajjawo kimu ku kimu era kino njagala kigamba mulokole gwe alokose ozze mu deliverance. Bakugamba ye weetayira ki, lwaki okyagenda emutundwe. Yesu yasanga simanyi omusajja omu emizimu gyonna n'agigoba. Mukwano enkola za Katonda zaaki za njawulo era kino nakyo njagala kigamba kiri mu Exodus okuva essula 23 okuva 14:23 kigamba nti Abamisiri ne bagoberera ne bayingira ennyuma waabwe wakati w'ennyanja. Embalaasi zonna eza Falaawo, amagaali ge n'abantu abeebagala. Awo olwatuuka mu kisisimuka ekyenkya, Mukama n'atunuulira eggye. Gamba Mukama alitunuulidde eggye ly'Abamisiri mu mpagi ey'omuliro n'ekire ne yeeraliikiriza eggye ly'Abamisiri likyabagoba. Bano bo balaba bagenda kuba malawo naye nga ye Katonda naye abakoze atya. Olw'abiri-mu-ttaano lunsanyusa mbu n'ajjako bannamuziga ab'amagaali gaabwe ne bagagoba nga gazitowa. Abamisiri ne boogera nti tudduke mu maaso ga Isirayiri kubanga Mukama abalwanirira mu Bamisiri. Katonda asobola okutandika okujjako namuziga amagaali agabadde gajja kawuula abadde akugobenye buli lunaku ng'ajja buli kiro n'agenda ng'amuggyako namuziga mpola. Ekisinde ne kikendeera. Buuludooza ne zijjawo gusota. Tugende mu maaso mpola mpola namuziga zijja kuvaako bakyagala oba tekyagala. Akujjiddewo endala. Kati Musumba nga we mbadde nkugamba nti nyiikidde okujja mu kifo kino. Kyenkubiriza abantu nti bw'oba ozze mu deliverance tojja n'omala omwaka nga tokomyewo. Wazze lumu Mukama akutandiseeko, nyiikira kubanga nze Musumba kye nategeera ebyasinga okumpisaawo bwe najja mu kifo kino nanyiikira ate nga buli kye batugamba kyenkola kubanga nali mu kaseera nga ndi desperate. Okusonyiwa kwe kwali kufuusa okuzibu naye kwamala Mukama nampa ekisa n'ensonyiwa. Kati naye we nasonyiira Mukama we yatandika okumbikkulira guno omwoyo gutandise gutya guvaawa. Yes. Mala okusonyiwa nga Mukama ambikkulira nga andaga nti omwoyo guno gwali mu family, gwali gwa family nga bagututeekako nga family. Nze mu kukola kwange baŋŋamba nti jjajja waffe yali aweereza abachwezi. Kati jjajja waffe bwe yamala okufa yali yawongayo mutabani we yali muzeeyi wange. Ebyo byonna mbitegeera wano emutundwe. Kati
ate mu baana ba taata wange nze last born nze gwe balondayo. Bachwezi naye abeeranga Lubaale. Ye principality ekyasinze mu Western. Nga bwe mulaba eno nga babagamba nti mu Central nga babagamba nti Lubaale. Kati eri gwe mwoyo ogumanipulating Western region. Kangambe bwetyo. Yes. Kati muzeeyi bwe yavaawo ne wabaawo omuntu mu famire Mukama gwe yambikkulira nga ye yasigala agisamirira ali ku kyoto ky'abachwezi bano. Kati bwe banzaala ye yakola ki? Awo yafunira chance n'akola buli kyonna kyeri asobola. Nze gwe yawongayo kwe kunteekako ogwo omwoyo bamikwano. Ogwo omusota gwe walootanga. Gwe nalootanga ogwo. Kati nga ye mission ya Kawula gye yali atuteereddeko bwe yali antaddeko tegwe sirina kufumbirwa kubanga ewaffe abantu abasinga abaweereza abachwezi tebafumbirwa musumba. Tebafumbirwa giba gy'abawasa giba gy'abeddiza batuuka ekiseera nga mugenda ku byoto byabwe ne mubaweereza ne bamala ne bakutwalira ddala by the way. Ne bamala bakutwalira ddala nga mulinga bakabona eyo. Nga mulinga bakabona eyo. Naye nze we neebaliza Mukama nti maama waffe ate engeri gye yasangawo empalana tetwayingira nnyo mu bintu ebyo. Yes, maama waffe bannange Mukama yatuyamba nti wadde yali tamanyi Mukama naye Mukama alina engeri gye yatutaasaawo tetwabiyingiramu. Kati nze kye baawamba gwali mwoyo gwange. Omwoyo gwange gwe baakozesa ennyo. Kati bakintaddeko Mukama ambikkulira. Kati nga mu buli ngeri yonna Mukama era bwe yambikkulira ate obusungu ne bukomawo. Ne ngamba nti teyandibadde ono omuntu. Teyandibadde ono omuntu okutukola bw'ati. Ekintu ekyo oyinza okwogera omuntu n'agamba atya okiroota mu kirooto oba okola kye bayita spiritual mapping ogenda n'obuuliriza nti kyekyatutuukako. Nti kyekyatutuukako nze Mukama okutegeera amazima g'obusibe. Nze okutegeera amazima g'obusibe neebaza Mukama nti wano bwe bajjanga nga batuyigiriza nga batubuulira okubuuzanga Mukama ku busibe obutukwatako kubanga ab'emikwano abazadde baffe tebasobola ku openinga up ebyama ebisinga okuggyako ng'alokose. Kituufu. Tasobola musumba kugamba mazima. Buuza Mukama. Buuza Mukama. Mukama obusibe obutuliko mbabuulire bwavaawa kubanga ebiseera ebisinga abantu ba family they don't open up. Tasobola kugamba nti kino bwe kiti. Mbu batya okuswala. Batya okuswala bayirawo batya okuswala naye ate ne bafa kimugunyu musumba. Bintu ne bibattanga balaba bambi. Mukama omubuuzizza. Mukama mubuuzizza. Olunga mu bikiseera ewomubuuliza kyekyali kikyaliwo nga kikyajja ne kikiika. Mu biseera ebyo nga kivuddewo naye ng'ate Mukama andaga nga nfumbiddwa ng'afuna ebirooto nti nfumbirwa. Yes. Ng'afuna ebirooto nti nfumbirwa. Kyokka nze mu kujja wano olwonoonya Mukama ku lw'omulimu Mukama atandise okunsumulula nfune ssente biki nga guli omulimu gwa kafe nguvuddeko. Kati nga njagala Mukama anyongereyo nga bwe nga background yaffe nze nga mission yange finances biki nange enveeyo. Kati nga ate Mukama yandaga ab'emikwano waliwo okwagala kwaffe kyemaze okuzuula mu Mukama n'okwagala kwa Mukama. Kati nze nzija noonya birala nga ate Mukama ngamba andaga kufumbirwa. Kati mu biseera ebyo nga buli wenfuna ebirooto nga ndabe ndi ku mbaga abanyambaziza kadaali nga sikitwala nga kikulu musumba nga sinnafuna toki eri mu mind ekyalimu nga sinnaba kufuna guni nti nfune feeling y'omusajja nti oba era ebiseera ebyo nga bajja by the way naye nga ate waliwo kye baatugamba wano nti ababoyi bwe bajja wano nga batuyigiriza nti buuza Mukama. Kati nange ng'ekyo kye neesibako ate nga buli wengenda maaso ga Mukama njagala Mukama ngambe nti si oyo mbagobe. Kati nga buli wengenda maaso ga Mukama era omutuufu engeri yayita naba kujja musumba
ng'era Mukama ngamba awonjize naye okuyiga omuntu asobola oga nti oyiga otya okuwulira Mukama wano bw'otuuka obalina ekintu kye batugamba gye batuyigiriza okutuukirira mu Katonda waliwo process eyeetuuka ng'otandise okwezuula nti kati bwe mba mulokole ntambula nte ne Mukama nze ekyali kisinze n'okunsiba ennyo bwali bukyayi Musumba naye bwe nasonyiwa ne neenenya olwo lwali olugendo lwange Mukama okutandika okumbikkulira kati Mukama nga mbikkulira mu famire kiki oli kye yakola n'omuntu eyakikola okiroota bukibuloozi yes kino naloota kiroote kimbuulire nga bwe wakiroota nga nfuna ekirooto ng'omukyala bwe sijja kwatula muntu wa famire yafuna olubuto n'agenda n'azaale n'ajjamu omwana oyo n'agenda ku bitooke n'amuziikayo n'amala okumuziikayo n'alina ebigambo bye yalaamirizaako mu kirooto ekyo ebisinga saabiwulira naye kye nasinga okuwulira yali akwata obufumbo bw'ekika kyonna entire ngala ye mu kirooto nga era yeewera nkolokooto tebajja kufumbirwa nga musunguwavu mu kirooto ng'akutta omwana oyo amufugise ku kitooke n'avaayo kati Mukama ndaga nti twayiwa omusaayi ogutaalina musango Musumba innocently abantu babikola ffe tuba tetumanyi Musumba nga Mukama ndaga nti nina okwenenya ku lw'ogw'omusaayi ogwayiika baaluganda tekyali kyangu naye Mukama yampa ekisa kubanga nalaba akikoze ate nziremu mwenenyeze ate n'okumusonyiwa kye yakweyambululirako yes nga ndaba banaye tebikwataganira ddala naye nayina omusumba nga bwe nkugambye omusumba bwa wano ng'aŋŋamba nti kati ekyo kyekisumuluzo ekituyisaawo tuyina kwenenya Mukama kyekyo kye yabikudde tuyina kwenenya saali mubi nga nsaba ekisa Mukama nga akimpa Musumba nga neenenya naye bwe natandika okwenenya Mukama nga ndaga nze baali bawamba omwoyo gwange naye bakozesa kifaananyi mu kirooto kimbuulira ekirooto nga nfuna ekirooto nga oyo omuntu wa famire nga yakyadde ewaffe ate maama wange agenda okuŋŋamba nga nalabanga amwogerangako nnyo nti oyo omulamu wange yanjagalanga nnyo kati bambi bajjanga ne beekuba ebifaananyi ng'atwala ekifaananyi kye tuliko nga famire ffenna ne baganda bange kati ekirooto ekyo nakifuna nga akutte ekifaananyi ekyo atutte wali we yaziika ataddewo ekifaananyi ekyo nenva mu kirooto nenzija wano ebiseera ebyo nga sinategeera bulungi bya birooto nga mbuuza Omusumba nga Mukama abikkula nti kati baakola yakozesa ekifaananyi ng'enkwaso kati Musumba nga kati byonna naye kati abalwanyi b'entalo buli kintu kyonna Katonda akikuteeredde ku soosi akulaza esaddaaka akulaza enkwanso akulaza ekigendererwa kituufu Musumba teri bufumbo teri era tebwaliyo ewaffe tebwaliyo essanyu nga tusanyuka kwaffe abalwanyi b'entalo tusooka kusanyuka nga Mukama abikkudde nga tebinnaba olwo wali otandise oba tonnabitegeera kuba ate najjabuze wa Musumba ne mugamba kati bino byonna bye baakola byendabye ndifaayo myaka bambi neŋŋamba Musumba eno ndiva amazina iye kwanti kubanga kiba kiwedde nga mmwe mubitegedde forward tetunabitegeera bulungi Musumba naŋŋamba nti kaakati awo nze ngenda kujaguza nga bwe sijaguza konzi ye Musumba buli kintu bakibikkudde
n'angamba nanti buli kimu bakibikudde bakiteeredde ku sowaani n'agamba ogenda kulaba deliverance waffe bweyanguwa olwo tuli mu 2016 nkulaba 2016 abaggwako ng'olwo nyiza olutalo naye nfuna ekirooto ng'omuntu aŋŋamba nti nsabe nga nejja ewaffe nsabire mu kyawandiikibwa kya Genesis 12 ekya Ibulayimu anzijayo mu nnyumba ya kitaawo yes mu kika kyewammwe mu kika kyewaffe mu ggwanga lyewaffe kati nza 12 njadde tusoma munnange kyawandiikibwa tusobola okibuuka ekyamaanyi bwe kityo kyatujjako ekintu ekyo awo Mukama n'agamba Ibulaamu nti va mu nsi ya nnyo era ewali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga mwewaawo ensi bagikulaze ya bufumbo nze nkireetera musumba sikitegedde nga bw'okinnyonnyodde n'aŋŋamba nti kati ensi Mukama gy'atutwalamu ya bufumbo nga musumba awo olwo ntandise okuyiga bulungi olutalo bwe ntandika okufuna ebyawandiikibwa ntegeera nti kati kwenenya aweetaaga okwenenya aw'okukutula nga ntandise n'okuwulira omwoyo wa Mukama gali amaloboozi Mukama agajjawo ge nawuliranga ng'ennyo nga neebase nga gwawaawaala kati nga ntandise okuwulira eddoboozi eryo eriri jjento ery'omwoyo omutukuvu kati Joan siiba ennaku 3 kati Joan siibayo ennaku bwe ziti eyo deliverance nga ntandika deliverance nga nsiiba nga Mukama bw'aŋŋamba nti kati weenenye nga kwenenya musumba nga nyiikira okujja mu kifo kino 2017 nyingira mu 2017 Mukama atandika okundaga wajja 2016 najja 2016 omwaka gubadde gwa lutalo 2017 atandikayo naawo ndi mu lutalo musumba naye ng'ate Mukama bwandaga obuwanguzi ndoota ebirooto eby'obuwanguzi ndoota kati ekyasinga okumalako enviiri ku mutwe nga Mukama nfuna ekirooto ng'omwami gwe ngenda okufumbirwa muganda nali so disappointed musumba nemwepanka twepanka saagala kwejjamu twepanka Katonda alina engeri gyakusumulula n'olugendo kati akuleetedde anaga nti ngenda kufumbirwa musajja muganda awo ate nensooka nyinyikira nenga Mukama nsokwambuuliremu okiraba otya owulira ddoboozi oba okiroota kirooto nedda naloota musumba nali nvudde mu nnaku 3 wano Mukama yeyaŋŋamba nsiibe nzijja wano ennaku 3 ate ngenda okujja wano nammwe nga mbasanga mu kusaba n'okusiiba ngamba kati nga nzimala awo nga bukya neebasaawo mu butebe nga mpulira eddoboozi liŋŋamba nti Joan nkuwadde omwami mpadde omwami kubanga ebiseera ebyo nga tewaliwo n'ayogereza tewaali for sure tewaali nenzirayo ewaka neŋŋamba kati Mukama nga bwe yantandikako nze kanzikiriza okwagala kwekkolebwe nzirayo ewaka ennaku zange nzimaze ekiro ndoota nga mbadde nina wendaga naye kyalinga sort of city nga ndaba naye nga ekibuga ekyo kijjuddemu abantu ba tribes nyingi bano baki kati nze nga ntuuka awali Abaganda nga mpitawo saababuuza nakubabuuza baali boogera Luganda mpitawo saababuuza nakubabuuza mu kirooto musumba amala okuyitawo bwe nti nentuuka mu maaso nempulira ng'omuntu ampita ngenda otunula emabega mu kirooto nga mukyala ali jento nga nkwata omukono nga ŋŋamba bulungi nti okuva n'olwaleero weenenye tribalism yakyogera mu Luzungu nemugamba weenenye tribalism yes n'aŋŋamba weenenye nemugamba nenenye ntya n'aŋŋamba okyawa abantu bange n'aŋŋamba nti okyawa abantu bange nze bino mmwe mu byeteekamu abantu bonna bange
nawulira entiisa Musumba. Bino mmwe mubyeteekamu. Yes. Abantu bonna babe. Bw'atyo bwe yaŋŋamba. Bwe namala okuwulira entiisa bwentyo n'antwa omukono n'agenda. Mba neeyongerayo mu maaso nga nsinkano omwana in fact yalina muto nga myaka nga 5 n'aŋŋamba Joan omukyala omwami we agenda kubeera muganda. Aya mu kirooto already maze okufuna warning saababuuzizza mu kirooto kaakati noono aŋŋambye kino. Nkama n'atusaasire yonna gye muli. Katonda n'akuleetera omudinka n'omugaana. Amukuleetera omukalamojja n'omumukuba. Tokalaba Katonda engeri gy'atulabamu ffenna tuli babi. Tusaasire Yesu. Era n'agwa mu maaso ga Mukama neeneenya naye mu maziga amangi kubanga Musumba jjukira nina kiri ekyemabega kye bambuulira. Maama wange kye yambuulira n'agamba tribe eyo eri nzibu nnyo basi biki. Olwa trauma gye baalina omuntu waabwe yafa. Kati nva mu kireeto ekyo eddoboozi ne linnemerako nga buli wembeera ndi nga Mukama alaba sinaba kwenenya kimala kuba mbadde nakyo mu mutima ebbanga. Neneenenya Musumba bwe namala okwenenya bulungi ndooza waayita wiiki nga nkoma mu kifo kino. Mba nali neebase ku lubalaza eyo emmanju ng'omuntu aŋŋamba nti weebale kugonda. Lyali ddoboozi nga ŋŋamba nti weebale kugonda. Nga ndowooza nti oba waliwo abadde ku lubalaza batuyita abaweereza tuyingire mu kyaki nga siraba muntu. Nze ne neeyongerayo. Kati 2017 atambula teriyo abantu abajja 2017 buli muntu ajja jjukira njiza okubuuza Mukama. Saagala kukola mistake bane bw'otuuka wano waliwo state gy'oyingiramu ng'owulira tokyayagala kutambulira mu nsobi wuli oyagala kutambula ne Mukama. Tutuukiddwako ebibambulira bingi nze kati kituufu kati nga tokya gye nali mpiseemu nga ngaabwe ntomera omuntu ng'akiyina n'akinyambaza nga si wa Mukama. Kati nga Musumba ngenda nga nva wano era mu kusaba nga nzirayo ewaka. Kati 2017 abagwako gwali mwezi gwa mwenda bwemba nzijukira bulungi gwali mwezi gwa mwenda. Nina omukyala Mukama yali yamungattako nga spiritual mother wange. Mukama amumpeera omukisa mukyala Hope nga ayina mukwano gwe naye baali baweereza bonna. Kati abaasaba nga Mukama nga amulaga nti ebiro byange by'okufumbirwa bituuse era nga amulaga bulungi omuntu gwe ngenda okufumbirwa. Ye spiritual mother wange yali amulabyeko baali baweerezaako naye omwami wange naye nga nze simulabangako. Musumba Nakamatte bwe yaŋŋamba ne mugamba ng'omuntu tomulabanga nako kisoboka ekyo naye mugamba leka naye okuggyako kye tugenda okuyambagana nze omuntu kamulabe kale kamulabe nze ngende mu maaso ga Mukama mbuuze Mukama obaddalayo ono. Kaakati mukyala Joan Musumba na kino Mukama akituyambemu abalokole kiva ku ki eri gye twali ensi y'omwoyo gwe twatambuliranga era ekintu bwe kyaggambanga nti fuluma ng'otegeera naye bwe tujja eno mu Katonda tulina engeri gye twewunzaamu era olyagamba Katonda ayogera atya webale ekyo kibeerawo kitya naye ng'eri sitaani eri komandi ebeera ddoboozi n'okolerawo awo si Katonda kutusaasira. Katonda atusaasirire ddala. Joan ngenda kukomyawo mu ddakiika ntono nnyo tuyingire mu nsi. Katonda akujja mu nsi y'akawuula tasobola kukomyawo ayina ensi endala gy'ayagala okuyingizaamu gye tulimu olwaleero. Mu ddakiika zino eziddako mukwano katugumiikirizeemu katono tugendeko mu bulango bwa bakama baffe Joan muwummuzeemu katono ajja kubanga akomawo ne paati yaffe esembayo. Emmere y'omwoyo gwo.